Basebo ne banyabo ekindese wano olwaleero nga nyambadde kutiya nga nesiige vvu nga nyambadde sapatu bw'osoma Bible kino kikolwa kya kukungubaga kikola kya nnaku. Njagala kubuuza General Salim Saleh kiki twakukola ng'abayimbi ba gospel, kiki twakukola muzeeyi nga tonnaba kutandika meeting yonna osooka kujjayo byawandiikibwa osooka kusaba naye osisinkanya abayimbi bonna abamisiri bakamiliyoni babebe kulu baragadi ba presidenti Sindi bafina masanyalazi tonnaba kusisinkana muyimbi wa gospel twakola ki? Munyumba yammwe mulimu pasita, mulimu bishop Mulamba, Patience Lwabwogo pasita aine kanisa eluzira naye fe abayimbi enyimba ez'omwoyo twakola ki? Musisinkanye abasumba, musisinkanye bapromota, musisinkanye ba DJs buli kimu, naye fe abayimbi ba gospel temunaba tusisinkana. Nange njagala mumpite President Laneke nzije kwa Choli ini nzije Gulu. Mr. Gulu nkwegayiridde taata. Tukoze buli kimu bw'otunula wano twawandise ekibiina ekya gospel music revival kirimu abayimbi 10,000 era nga bw'olaba wano ono muyimbi wa gospel ava Wakiso district, ono muyimbi wa gospel aliwo wano wuno naye ava Wakiso district, ono muyimbi wa gospel ava Namayingo. Lwaki temuvaayo ku bayimbi ba gospel? Twakola ki? Twakola ki ddala? Bwe tuba tulina kye twakola mutugambe bannange twetonde. Naffe twafiirwa ebivulu nga lockdown esooka tenaba kubaawo. Naki Julian yalina concert, Kirwana Makafrika yalina concert, Carol Budwick yalina concert. Bayimbi bangi olwaleero wenjogerera bakyalina mu mabanja. Fe tetwagala sente ngeze ez'Abamisiri, fe twagala sente ntono. General Salim Saleh italaneke kwegayiridde nze kanesiige vvu, nze kansiibe kansabe kanzigyeyo Bible yange nenkadde osanga General Salim Saleh ono italaneke. Abayimbi nga bakyali eggulu italaneke nkwegayiridde. Nze ntegera ekigenda mu maaso mu gospel music industry, nze ntegera omuyimbi wa gospel bwalya era nga bwasula. Abayimbi babagoba mu mayumba, abayimbi tebalina kyakulya, abayimbi balwala. Naffe tetukyategeka bivulu. Omwana eyali akuba ennanga mu kanisa aliridde wakaseera kano, omwana eyali akuba ennanga aliridde wakaseera kano, eyakubanga gita aliwa bannange. Amakanisa magale abasumba baffe baganya tuyamba. Juzi nakuba omulanga naye ngamba muyamba abayimbi ba gospel tewali. Bannange General Salim Saleh italaneke oba kusaba oba kusiiba nze byonna ngenda bikola. Aiteraneke munyonyole abayimbi ba gospel kye bayitamu, then alyoka ayita abayimbi ba gospel. Muzeeyi Salim Saleh tebakulimba. Laneke nze nina numbers, eno government eyagala numbers, eno government eyagala numbers, nze nina numbers ez'abayimbi ba gospel. Era bw'ogamba abayimbi ba gospel kunsimba mabega General weewuunya. Era wano nina list ey'abayimbi abali mu bwetaavu. Bannange Salim Saleh tuyambe. General mpite eggulu nkwegayiridde taata. Twakola ki abayimbi ba gospel? Tuzaale buzazi. Ate nnoonya byange bano abayimbi bonna nandibadde mbalina wano. Nze musabye ekintu kimu, muzeeyi yita abayimbi ba gospel. Oba mumpita beega oba mumpita omuntu asabiriza, nze sifuddeeyo. Nze nwanirira industry ya gospel, nwanirira abayimbi abalekeddwa, abayimbi abali mabega. Mukoze zi UG concert kijje mukoze ya muyimbi wa gospel. Twakola ki mazima? Twakola ki ddala? Mbeegayiridde. Abakulembeze ba gospel muli bameka kuba tulane Kayo Wisdom naye mukulembeze. Ebya Kayo Wisdom saagala bimanya. Nze kindi ku
oyo bebana abayimbi ababona abayimbi abayita mu challenges bebatafuddeko yensonga endese wano olunaku lwaleero nze nyinza okuba nina ettooke ery'okulya nyinza okuba nina akawunga k'okulya naye bana abayimbi tebalina General Salim Saleh Italaneke. Tasobola kuyita bayimbi bonna ayita bakulembeza okusooka. Ayita bakulembeza okusooka mwami General Salim Saleh Italaneke nsaba appointment nze ntyo okuyitawo e Karuma. Waliyo Kiboko. Wali bayinza n'okunkuba essasi ne bambuuza eggulu njagalayo ki. Abayimbi gye bali ntuukiridde Balamu. Ntuukiridde full figure bona bambulutikinga ani atamanyi Anita owa union tomanyi choyagala ogamba Ragadi tomanyi owa forum choyagala ogamba anti President Cindy tomanyi buli ali awamanyi bakuwe namba yange nange nzije eggulu kunyonyola ebizibu ebiruma abayimbi ba gospel abayimbi bantu bagenze eggulu bafudde bafunye sente kwasiwa n'ensogino kyanti banakuwa sente banange inze njagala tuuka wa General Salim Saleh bwe naatuuka ne munyonyola abayimbi ba gospel kye bayitamu manyi ajja kukwatibwa ekisa General Salim musajja mukkiriza buli lwabanga tanabakwogerera abantu basaba essaala bwe babeera mu meeting era quotinga Bible verses twali wali ku Yuga Tunes twali wali mu meetings eza umma wonna ajja quotinga Bible eno gyenina kakati lwaki omuyimbi wa gospel aba abona ng'ate kyawandikibwa nti General Salim Saleh shall meet Laneke on behalf of the gospel artists. Nkwegayiridde General Salim Saleh vayo kiri muno mu Bible kyawandikibwa mu Bible nze ngenda kusiiba ngenda kusaba era nzikiriza mukama nti General Salim Saleh ogenda kuvaayo sisinkane abayimbi aba gospel Italaneke Ramaka Shantayara baba yandere bobo gulu yantayara baba Shantara basa General Salim Saleh Makoshita yara baba Laneke president Mokoshetere bebe tugenda kusisinkana mu linnya lya Yesu inze siri mulalu chendagala okutegeeza ensi ndi mu kukungubaga mu basekabaka bayambalanga ekutiya mu basekabaka beesiiganga evvu nga bakungubaga ne beesiiga evvu nga bakungubaga tuli mu kukungubagira industry ya gospel banange tuli bubi byonna tubikoze ne tugamba katu registering association abayimbi katubawandiise banange bano bonna abayimbi ba gospel nze sola kera kumacha nengenda nentandika okujingirira era bw'oyita abayimbi ba gospel nobagamba basimbe line mabega Walaneke weewuunya eva ku state house wane na Kasero paka state house ewa Entebbe nga tenaba kumenyekamu yadde kakati inze ekintu kyensaba kiri kimu nze nwanirira abayimbi ba gospel newaddeyo osege oba tebakikiriza omukulembeze yenna alumirirwa abantu be oba okitegeera kakati bino byonna nze protocol simusobola nze mmanyi kintu kimu nsaba Pastor Patience ampite mami mpita nja kujja General Salim Saleh mpita nja kujja nina akakiiko kenkola nako bonna we bali wano naye nze numbye nze ndi ku front line kubira muyimbi eno wa gospel mubuze President Laneke ajja kugamba oyo tumumanyi era atufaako mu lockdown tubasakidde mmere mu lockdown tubalabiridde abamu nga balwadde abalala tubayambyeko nga babagoba mayumba banaye nange nkooye nange ntuuse wenkoma Laneke kati ninyo ekyo ekikudiyo ogenda kijja mudde nze nkugambye paka lwensisinkana General Salim Saleh ndi mu kusaba ndi mu kusiiba inze nkubuulidde ekintu kimu paka lwensisinkana General Salim Saleh taata nfukamidde ku maviivi gange nkwegayiridde muzeeyi gaaga n'amaviivi gange nze nfukamidde nkwegayiridde nsaba kusisinkana General Salim Saleh ng'abayimbi bakyali awo kwa Choli ini yita President Laneke owa gospel nange nzije nze mmanyi abayimbi ba gospel bye bayitamu nze mmanyi obulumi obubaluma akuyite n'akakiikoko weewaawa mpite n'akakiiko tujja kusimbula emmotoka ne bw'angamba olwaleero nze nsimbula n'engenda eggulu
katono nnyo Laneke. Wawe muwulidde gospel mbabuusa. Lwaki gospel bagisudde? Lwaki batusudde ttale? Laneke katono. Tuli mu art industry. Bible egamba nti n'abantu banaba beekala kasajja kwambalanga amakuti abayisige nevu. Naye Bible emu egamba nti n'omukutya Mukama amagezi mwe gasookera. Gano ge magezi g'ofunye. Nze nkugambye kino Bible etugamba kintu kimu. Okwambala ekutiya n'okwesiiga evvu nga bwe ndyesiize kikolwa kya kukungubaga. Gospel industry, gospel music, abasumba batusuladde ettale. Bwe tutegeka ebivulo abantu tebajja. N'omuyimbi gw'omanyi omunene bw'ategeka ekivulo abantu tebagwerayo. Oba okitegera abalokole bangi abali mu ggwanga. Lwaki tubonaabona ffe abayimbi ba gospel? Art industry tunula. Wawe muwulidde we bamentioninga gospel music. Ffe tuyimba ennyimba eziryowo emyoyo. Katono nnyo. Abasajja abali mu kubagira oba ogamba nti bakuyite. Basajja babitiibwa. Banakulaba nga weekola obusolosolo buno tebalowooze nti nze tewali atakimanyi nti nvuga Benz. Tewali atakimanyi nti Laneke alina ssente. Ye yasiga mu Levikson emmotoka kale yagiza ne tugiwakaye atasiima ayomba atasiima kye bamukoledde kati anvuma olwaleero nze sifuddeeyo. Nze nsaba ekintu kimu General Salim Saleh, bw'onoosisinkana omuntu omulala togenda kufuna kyonoonya mu gospel music industry. Muzeeyi naffe tuli part of the art industry. Tulina abakubi b'ebyuma, tulina ba producers, tulina ba DJ, tulina ba MCs, naffe tulina ba manager. Muzeeyi eno industry nambe yeetongodde, tukwegayiridde.